ebituusa wonoolya osanyukira, ebituusa wonoolye n'osunguwala. Omwoyo gw'omuntu kinywa ky'amagwa akisiba yamanya bw'akyekikka. Ate nno amakomi g'omwaka n'omunafu ayokerera. Tuli bangusa nnyo olwaleerera kaŋŋambe nti nsaliddwako ensiriba kuba nti nsanze muzzukulu wa Nnambi ono, era sigenda kumubagamba linnya kubanga lubaale bw'omulamu tasamirirwa, naye yajja kubeegambira. Ono y'omubagoberezi bange Nakinku, era nga buwembeera bw'ensi y'ekigere wagiza nsisinkanye wano era nga njagala sooka obabuzeeko. Obubaka bwe ndowooza mubuwulidde busimbira ddala ku kinyusi. Abaganda bwe bali wonna wonna bennyamivu, emitima gyennyise olw'ebikolwa eby'ekivubuka kino kye bayita kipuresha. Kati nno yamuwaddemu n'ekitiibwa, naye oyo takyasaana kitiibwa. Twebuuza omwana ono yakulira wa? Ani yamukuza? Ani yamuzaala? Abeera wa? Omwana atalina mpisa okutuuka okuvoola Ssaabasajja Kabaka. Mwani avoola ekitiibwa kya Kabaka wano mu Uganda? Wakulira wa? Nyoka yali era oba mu kika kiggwe. Ate no yeeyita mulangira. Omulangira tutamanyiiko wadde akalangira akatono katiibwa oba avaawa. Naye tusaba bakama baffe abali mu buyinza batuyambeko nga bwekisoboka omuvubuka oyo akwatibwe, n'ab'obuyinza bonna tusaba batuyambe batubeere ekivubuka kino ekivoola empologoma ya Buganda, Kabaka wa Buganda kikwatibwe bakinyweze. Awo n'omuzzukulu wa Lusimbi abo musisinkanye ekyo ekibi kyasooka okuŋŋamba. Ono okukane nti mukolerezi wange nnyo nnyo era ayagala nnyo olulimi lwe, ayagala nnyo obuwangwa bwe, agoberera nnyo buli ekiweerezebwa. Kakati ekyo kyasoose okuŋŋamba kitegeeza nti Abaganda Kabaka ababeera ku mitima bwe baba, emitima gyabwe Kabaka mwali. Kale bwe balaba omuntu avaayo ate okukola ekitiibwa kya Kabaka basitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi. Olwo olugero mulumanyi bulungi. Tebayinza kumunyala nakwetulako ng'ow'ekiggalansi. Bagamba sekiwuka ekitwala enswa bw'ekiraba okitta. Ate sekamuli kansaze nga wakagombodde. Kati ono omuvubuka ebintu byayogera ebimuvaamu tusaba ye yennyini nnyini bimuleetere ebizibu, akwatibwe tulabe nga ekitiibwa kya Ssaabasajja tekityoba oba n'obuyenje oba okukolwa mu Buganda. Omuvubuka yeeyita ani amanyi? Omuvubuka yeeyita Pressure 24/7. Kiri ku TikTok bwe kidda ne kiryoka kivoola Kabaka, ne kiryoka kifutyanka, ne kivoola ekitiibwa kya Beene, ne kiryoka kibuma Omutanda. Naye nga twebuuza mwana kyono era yakulira wa? Muzzukulu wa Walusimbi ono omusajja wa Ffumbe. Ate Ffumbe bye bimu ku bika binnansangwa ebyasookawo. Nolwekyo obwagazi bw'alina eri Kabaka we yensonga lwaki antumye obubaka buno okubutambuza ennyo era mbutuuse ku bantu. Weebale nnyo, weebalire ddala. Ekirala weebale okusiima omulimu guno ogw'ebitabo bino ebiwandiikiddwa. Abantu bangi ebyo balaba ebitabo bino era beebuuza nti ani yabiwandiika, era baagala okubisoma, baagala okubigula, baagala babimanyi. Nze Musisi Bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya mpule n'andagwira kye yakimukiwoowoolo munyogwavu atalina mazita gange. Nze ndi saava kubanga ndi mwana wa Bambejja omukenfu mu lulimi Oluganda, era nze nawandiika eno dictionary. Ekitabo kino eky'olulimi Oluganda kinnyonnyola ebigambo ebizibu, kirimu engero, kirimu ebisoko, kirimu buli kimu. Kakati kino ekyetoola mukinnanga olulasangeye okirabyeko. Abazadde tuyinza okwakuliza nti olabota kubanga olulimi luli lubuluuja. Ekyo kyekirimu bassekabaka b'ensi muwawa, era kiyitibwa bassekabaka b'ensi muwawa nga bw'okiraba mukama wange muzzukulu wa Walusimbi. Kino kiyitibwa effumbekero ly'ebisoko erya Ssengule. Kirimu ebisoko n'amakulu gaabyo biri muno. Kati kino kye bayita olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi, era nakyo nakakiwandiika. Ebimu ku bitabo bye bawandiikidde. Kati obuwagizi bunava eri mmwe. Amiina. Mwebale kusiima ate webale kungoberera muganda wange. Mwebale kugoberera ebyensonga Mukama nsaba akugabirira akuweere. Mwebale nnyo.